Police has a right to shoot and kill you. Jeno Elly Tumwine yakuba essasi eryasooka mu lutalo olwanunula eggwanga mu kinaana mugumu afudde. Kibonge cha nini vijana wanahamia msituni? Kibonge cha nini vijana wanahamia msituni? Walienda huko msituni kupigania wananchi. Walienda huko msituni kupigania demokrasi. Walienda huko msituni kupigania amani yetu. Or are there? A good Muganda is a dead one. Ebigambo ebyo Milton Obote bwe yamala okubyogera byayisa bubi nnyo Abaganda ne bongera omukyawa. Nga bw'omanyi nti ekkumi terikyawa omu, waliwo eyeewaayo okunoonyereza ku nsonga eno. Kwe kusisinkana omu ku ba close friends ba Milton Obote n'amubuuza omusajja alina omukyalo Omuganda asuubira okudda mu kalulu yeetaaga obuwagizi bwabwe ayinza atya obutatya kubanyiiza obwenkanidde awo. Omusajja kwe kumugamba nti maama Miri alina ow'Oluganda gwe yaleeta awaka. N'agamba omusajja ono famire yamunyiigira ne bw'aba ki tebamufaako, kwe kulaba ng'abonaabona bw'ati. Ne bamuteeka awakawe ne batandika omulabirira. Omusajja ono yalwala n'aba bubi nnyo. Ne babuulira ku ba famire naye tewali yajjayo kumulaba. Bwe yafa, Obote yagenda alowooza nti kyonna omusajja ono kye yakola famire kikulu era famire eteekwa okuba nsanyufu. Bwe yatuukayo yabeera disappointed kubanga yasanga abantu beeziribanga, bakaaba, tufiiriddwa atazzikawo, buli ayimirira okwogera ddibu ddene. Obote n'akyewuunya. Bwe yasituka okwogera yagamba nti mpangadde n'omusajja oyo kumala akabanga nga mmulabirira. Ne bwe yalwala saalabayo n'omu ku mmwe yajja kumulaba. Naye kati ndaba mugamba mufiiriddwa atazzikawo. So a good Muganda is a dead one. Kati bw'afudde mu mwagala. Kyonna omusajja oyo kye yali yakola famire. Mu kaseera ako kyali kyakubikkirirwa kubanga ye yali empisa yaffe okuva edda. Naye guno omulembe abantu bakizudde ng'ow'ebbanga bw'otamuwemukira osula mpewo. Kwe kugamba nti atutulugunya bwe tulengera akamulumya twongeremu kalyonso, naye akimanye nti bwe yalinga atutulugunya twalinga tulumwa. Munnange bw'obangako ekintu ky'okola nga kirumya omuntu, kale bw'omegga tolumwa. Kubanga olunaku lw'olirumwa n'olengera nga ye ataase kabusesi, ate obulumi ojja kufuna bwa tayimuzi ttu. Nze omulimi Kiwalyanga nkwagala nnyo. Nkiwanti mu cultures ez'enjawulo mu Uganda omuntu bw'afa osuubirawo maziga na biwoobe, naye oluvannyuma lw'eggwanga Uganda okufuna amawulire nti yazirwanako Elly Tumwine avudde mu bulamu bw'ensi eno, byensanze mu disitulikiti ez'enjawulo bimazeemu amaanyi. Olugendo lwange ndutandikidde mu disitulikiti y'e Bugiri mu Busoga. Bano bakumye ebyoto ekibuga kyonna, olumazeeko yogayoga n'enjolekera e Masaka, ate bano batemye ebitooke kwagala bimala mu lusuku. Ab'e Makindye bo batandise okwetiribooseza mu piraawo beppa n'okwegezaamu ngeri ki gye banaamufumbamu. Olugenzeeko mu disitulikiti y'e Mbale, ate bano akadodi bakataddemu ebirungo olw'obuzina obupya bwe batandise okuzina. Olubadde mpolampola bwentyo n'ensoberera paaka e Kalamojja, bano ate ekyabuugi balina engeri gye bakitadde ku leva endala.
olwo dereva wange ayogayoga ntutte mu disitulikiti y'e Busia ngenza okulaba nga bano engeri gye beetalamu n'obuseppiki ndabidde ddala nga waliwo ekigenda mu maaso olugenzeeko mu disitulikiti y'e Bunyoro gye nsanze entaana ewerera ddala fuuti 25 olwo babuziza nti naye eno ntaana ya kika ky'eno gye musima ne bagamba ono gwe tuleeta wa lugezigezi asobola okutuuka eyo neyekyangira kuzimalayika olwo nno mbadde nsiriseemu ne ngamba kale kangendeko ku intaneti ndabe ekiriyo nyinza okulaba nga bannayuganda obuyimba bwe bakuba olabira ddala nga waliwo ekitateredde okumanya buyimba ky'abaana bano bwe bakuba nyamba buyambi okwone mu linki gye ntadde mu posti eno ogende ku YouTube olikinge peegi yange eyo olwo no ku Facebook wompe follow olindirire video gye ngenda okuteekerako olaba obuyimba bannayuganda bwe bazze beetiribosezaamu abafe nze sharkdin.ug akaliga akasimoni gazaddaga weyo akaliga akasimoni gazaddaga weyo akaliga akasimoni gazaddaga weyo akaliga akasimoni gazaddaga weyo akaliga akasimoni gazaddaga kalekera akamasu gangu tesimanyi bagogwa ngere ebintu bya biringa ebiva mugamba nti fena tuli muntu omu naye abararo fe abanyankole batusosora abanyankole batuyita abiru batuyita ebisesemye batuyita orukororo batuyita ki nze wenyogerera sisuubira nti bwengenda muuka y'omulalo nyinza kunywera ku kikopo kyanywesa lwaki ate nga nze omunyankole origino abiru fe be muyita abiru fe abanyankole origino lwaki mutusosora ate ne mugamba nti temwagala tribalism nga mwaba muleeta gwe afande genda ogambe Museveni kubanga ffe tukoye kati webituuse fe abiru n'abaganda twagala kukwatagana okutuuka we munaava mu nsi yaffe ne muddayo ewammwe Gwanda nze kambabuulire muddayo ewammwe Gwanda kubanga kavuyo ke mulese mu ggwanga lyaffe kamara enough is enough abaganda tebalina mirimu amasomero mugokyeza amalwaliro temuli ddagala kati mpozi chance eriwo waffe mwankole okugamba nti ffe temunatandika kutugobayo mu mataka naye abaganda tebakyalina amataka abaganda bafiiriddwa abaana abaganda bafudde waki mubatemura baza gwaki bastard of yesterday. Police has a right to shoot and kill you. Jeno Elly Tumwine yakuba essasi eryasooka mu lutalo olwanunula eggwanga mu 8 Mugumu afudde.